Olukiiko lwabwe lutuziddwa e Nambole wansi w'ekibiina ekibagatta ki Urban Authorities Association Uganda bammeeya nga bali wamu ne bassentebe ba district ne ba town clerk okuva mu bitundu by'eggwanga byonna we basinzidde okuwakanya ekiragiro kya minisita wa gavumenti ez'ebitundu Tom Butime. Ekiragiro kino ekyafuluma mu mwezi ogwokubiri kyali kyakukyusa emiwendo gya ssente ezisasulwa paaka z'ebidduka omuli baasi ne takisi wamu n'abasimbibwa ebidduka. The Constitution of Uganda empowers the local government to levy taxes on particular services that are being provided in our local authorities. Because now for us, a bus in Guru, they pay 8,000 per day. Now you are telling them to pay 8,000 per month. So you are exempting him 29 days, and now you are giving me 1 day. You get the issue. You want me to make the site to the town? You want me to remove garbage? You want me to do ABCD? Arua Municipal Council, currently, they are collecting 466,920,000 shillings annually. If the minister's directive is to be implemented, they will be collecting 113,280,000, implying a total loss of 353 million. Mu bbaluwa gy'awandiika nga 13 Februari, minisita alagira gavumenti ez'ebitundu okusolooza emitwalo 8 buli mwezi ku buli kidduka, era ekiragiro ekyo kyalina okutandika okuteekebwa mu nkola nga lumu Maaci. Bano nga bakulembeddwa mu mmeeya w'Ejjinja era nga ye ssentebe w'ekibiina ekibagatta bagamba nti ekiragiro kino kibasobedde. Fenga abakulembera ebibuga tulina omulimu munene nnyo okunyiriza ebibuga, okukola amakubo, okubeautifyinga, okusasula amasanyalaze, okusasula bakansalas n'ebintu ebirala bingi. So twetaaga ssente. N'ekiragiro kino minisita kye yakoze tekigenda kukola kubanga kigenda kuleetera municipalities zonna ne town councils okufiirwa essente. Bw'otunulira nnyo poliisi eyo nga weeri kitegeeza nti bano batawuti, bano bagayidi, bano bamanamba tebajja kubeera nakina mu mirimu. Byonna babitadde ku gavumenti ez'ebitundu okusalawo ku miwendo nga tebeebuuzizaako. Ekiragiro kino tebeebuuza ku bantu nga ba urban managers ne ba tax park operators bennyini ba bus park operators tebabeebuuzaako, babuuza nti kinaakola kitya. Kamisona w'emisolo minisitule eno Yasin Sendawula ategeezezza nti baakikola n'ekigendererwa eky'okuggyawo eky'abantu okusasula emisolo emirundi mingi. Why did we set the figure low? When you are making all those reforms, people have uniforms, have sticker, pay directed to our bank. When the figure is high, they are going to resent. Kati abakulembeze bano bakuwaayo ensonga zaabwe eri bekikwatako era nga kati basabye n'okusisinkana minisita ku nsonga eno. Suhail Mugabi, NTV, Kusawemu. We are in Uganda, we are in Kenya and Tanzania.